ku Lwakuna weziwera saa 9:00 tubane bannaffe aba YPA nga eno ye Youth Platform Africa bano bakugamba tujje mu bwavu sente zonna woziteeka zino kulabika nga zizza amagoba sente zonna woziteeka zino kubanga zizzaala sente endala ndina omukulembeze oba president w'abamufuna mpola omukulu Obed Ben bulijjo mpulira muwulire mbeera na vice wo mpozi ne Miracle olunaku olwaleero ngudde ku mukulembeze yennyini njagala twogere ku mbuzi njagala twogere ku njuki njagala twogere ku Dubai buli kimu bulijjo kye boogerako nga bagamba omukulu omanyi agenda omukulu omanyi akomawo leero omukulu nzaamulina nkwaniriza nnyo nsaba tubuze kola yo BBS Telefine ali ku BBS Telefine okola kyamaanyi kubanga weekuumidde ku mukutu guno ate webale kugoberera mboozi za Youth Platform Africa bakakensa mu kigambo ekikwatagana n'okulonda ate n'okubanga tuzza obulamu bw'Abannayuganda tuzza essuubi mu bintu ebikwatikako tukwata ebyo ebiriwo netubizingazinga netubifuule bugagga okwegatta ku YPA kyekyo kyennyini kye bayita flight ticket to wealth Obed Ben gemanya musajja wa Kabaka atakongola ntula kubanga nunde embuzi sanyusa okulaba ebbanga liwadde ddene naye webale kugoberera YPA offices zikyaliwo maka naye lwakuba office tukyaliwo awo wennyini watusanga luli nakati we tukyali mukama akuwa omukisa nsanyusa okusisinkana oli bw'atuula awo buli omu omanyi bw'abanyonnyola YPA aginnyonnyola mu leero nina mukulembeze YPA kyeki tuva ku ki neera wasinziira ku kyokugamba YPA ekigambo Youth Platform Africa mwe muva ekigambo YPA yes abalala bagiyita wiper we wipe away we wipe away the sadness the sorrow netuteekawo omukutu ogukutuusa ku bali boolengera obulengezi tukwata ekigambo youth ne tukivuunula mu bunene bwakyo nga kitegeeza omuntu yenna oba wa myaka emeka oba wa myaka emeka akyayagala okukula mu byensimbi buli ayinamu ka feeling nti nkyasobola okukula we consider you a youth kati bwe tumala okutegeera nti ono omuntu kati ne tumuteerawo eddaala kyovuna tuli mu programu olutindo tutindira kakati Africa ne tutindira Africa kubanga yemu continent ezikyali emabega mu nsi yonna so twagala Africa tugiteeke ku level weyina okubeera toyinza kugamba nti we are the pearl of Africa which Africa is the pearl of the world so and we are known to the best country in the world wateeka okuba nga waliwo ekitali kituufu mukama atuyambye tuzuule ekitonde kye bayita embuzi nabadde njogera ku makya njogera n'omugagga omu ne mugamba ompe ente 10 nompe embuzi 5 nondagira nti byonna londako kimu naye kyolondako totunda yes nondako embuzi ente 10 embuzi 5 nondako embuzi lwaki oba olondako embuzi ente 10 mu mwaka gumu zigenda fuuka ente 2 naye ng'eri ente emu ya kitundu kubanga ebeera tennava ku mabeere yes eba ya myezi egi eba ya myezi 3 mu myezi 6 nze wano nja kuba n'embuzi 10 mwaga tunagenda okumala emirala 6 nga nina endala 10 mwaga mu mwaka gumu nja kuba ndi mu mbuzi 3 nga mukyali mu nte 2 ate mu nga ya kitundu tunagenda okumala emyaka 5 nga we nayita wamera ekibira tokyasobola kundaba ekyo kye bayita business not agriculture Youth Platform Africa tuzze tubatwala speed mpulidde ogamba enjuki nzogerako gusemba lwaleero na lwanja atabuukinga nga njuki atayingiranga nga njuki program closed nsaba tubajjukize buli muzigo gwa mmeka era omuntu afuna atya mu njuki zino kuba abantu omanyi abantu abasinga bakola quick math buli wembeera ne vice president wo angajayo calculator tubale bwe tuti kati tugenda kujayo calculator nsaba tubajjunga omuntu atudde alina sente ze bali mutusasula misaala so tubaliraawo ennaku tusigaza 2 kati njagala tuyige bw'oteeka mu njuki ofuna otya era ngula emizigo emeka netagotandika na sente meka nga ngenda okufuna emizigo gino nyinza obutakumalira biseera gwalina sente zo nga wayagala dde okuyingira enjuki kubanga twajja tuyimba ekyombo kya Noah nti kigenda kuggalawo nga tokitegeera kati
program y'enjuki ekoma ku Friday enkya kitegeeza ki anajja ku Sunday tayingira njuki nowa Monday tegedde ne bw'ojja ku Saturday tojja yingira njuki olw'ensonga enjuki tuzigaddewo. So yabadde yerowoozaako nti zijja kubanga akitegeera kati tajja kukola decision naye zo zibadde zikyakuwa emitwalo 10 omuzingo omunene oba gwe bayita omuzigo omunene then omuzingo omutono gukuwa emitwalo 5 buli mwezi omuzingo omutono gubadde gwa 5 mu 5 omuzingo omunene gubadde gwa kakadde naye nga gino gyatandikira ku mitwalo 5 ng'eminene gya 5 emitono gya 25 abatayingira tebayingira. Saawa zino kasooli season eno naye tugigaddewo kati tuli ku season ya 2 eyo esooka yakuleka n'eyokubiri egenda kuleka kubanga teweetegese. Eyokubiri yo tugiggalawo ddi? Eyokubiri tujja giggalawo mu November. Tuyina obudde bwekuŋŋanye mangu nnyo bw'oba oliyeyo nga oyagala okuyingira mu ab'enjuki bw'oba okyerowooza olina leero nankya so okwerowooza kubeere kutono salawo omulundi gumu. Ate ekirungi kya YPA nti tulina ka booking wa mitwalo egi. Nze ndi mufumbo mukyala nasooka muteekako kankusibidde awo. Will you marry me? Nemuleka emyaka 7. Yes omulungi. Okitegedde? 7. Lwaki? Otaddeko kankusibidde awo nga naye nakwagumira kati bw'ojja n'oteekayo ekizike bwe kiti otaddewo kankusibidde awo. Bbeeyi ne bwerinnya by the way kati ng'eyakasooli egenda kulinnya essaawa yonna. Kati gwa mugezi ayagala okugula kasooli mu October mu September genda. Kati tulina kwa offer ke bayita September a month to remember. September a month to remember. Ulira buli product gye wali owulidde ku YPA is 5% off discount. Real estate. Buli kimu. Kasooli, embuzi, enjuki, real estate. Byonna. Gwe awulira nga September oyinza obutamalayo ssente ezo. Genda obookinge n'emitwalo 5. Ofe eno oba ogikutte. Ge magezi. Ayandibadde agula emizigo 2. Yandibadde agula acres 2. Kulira ddala 5 kuba wano ofunidde ku bbeeyi rayisi. Omanyi ssente ze tuba tukugiddemu ku $2.5 million tukuwa 5% discount. 12 mu 10,000. Kati kitegeeza bw'okola acres 2 oba mitwalo 22. 25 by the way. 12 n'ekitundu emirundi 2 25. Kati emitwalo 25. Ogyongerako n'ogulungo walala. Ago mafuta gakutwala eggomba ne gakuza. Okitegedde? September a month to remember. Enamba z'essimu ngenda kuzikusomera wadde bwe ziri ku screen. Saagala weekwase saawulidde saategedde nze simanyi kusoma. Wulira ogikwate mu mutwe. Bw'okuba password gy'okozesa bagiyita September a month to remember. Jjajja wange ali ekyannamukaaka nga tomanyi Luzungu. Gwe gamba member tofaayo. Temba member bajja kutegeera nti wabadde ku BBS. Ng'otulaba. 07772 B345 8 mukaaga 07772 235 8 mukaaga genda kubanga otufuna oba ku 070 0 emirundi 4 sembya ya 3 mu 4. Enamba ezo zonna zibeerako essaawa 4 070 0 emirundi 4 sembya ya 3 mu 4. Ogenda kutegeera nti awakula ennume tewakula emu. Ogenda kutegeera nti naawe otekwa kuba nnume lwakuba gwe weerabanga kalumerume. Abantu tebakimanyi nti okuzaalibwa osooka kuba muwanguzi. Ag'omu buto gabeerawa bagamba jjayo n'ag'omu buto oyitewo galiwa gali mu kigere mu kiwato galiwa. Maama wo ne taata we baali bakutonda. Maama we yaleeta ejjirimu. Taata we yaleeta amajingi akakadde kamu n'ekitundu. Naye kugana amagi akakadde kamu n'ekitundu agaava ewa kitaawo. Ejje liryadduka ne lisinkana erya maama. Wagenda okuzaalibwa ng'abantu kakadde batidde mu nda eyo. Tebaalaba ku nsi. Ge ag'omu buto ge walwanyisa n'owangula banno ng'olyoke. Owangudde abantu kakadde wano ku nsi olemeddwa n'okuwangula abantu 2 n'omukyala yennyini akulemye. Katonda akuwadde amaanyi g'otamanyi muwendo.
singa omuntu asobola okutegeera gravity gyalina yandibadde ku nsi kuno tavaako ng'afudde enjala nofa ng'oli engalo ng'omuntu omunaku nga n'ebinyonyi tebifa njala. Kitegeeza ki nti akasente akatono mu butono bwako bw'okafunye kakwate kateeke mu kintu kisobole okuzaala. Buli lw'osiga akasente samwoyo otaddeyo mukozi kubanga oyinza okuba ofuna obukadde 3 nga bw'onsasulako akakadde ogenda kusiga zizitakumala, naye bw'okwata akakadde n'okasindika ne kakola ko kennyini ke kasasula omukozi waako. That is the business we're talking about. Obulamu buli ekyo kye twagala bubeere. Katonda ajja atuteeka ku madaala. This is our 3 philosophy. Okay. Make money, invest money, save money. Make money, invest, save. YPA bwetu bwe tukikola. Bw'oba gwe tosobola kuweza mitwalo 15 buli mwezi weetaaga mulimu, jangu tukufunira omulimu. Jangu tukufunira omulimu oba wano oba mitala wa mayanja wonna we guli tujja kuba isimu bajja kuwa omulimu. Bw'omala okufuna omulimu tukusuubira okufuna ssente. Bw'ofuna ssente zisige kyetuva tulinawo embuzi, kyetuva tulinawo kasooli, kyetuva tulinawo real estate. Kati tuzze ku saving kubanga era tetujja kulinda bonna batuuke. Obadde okimanyi ku 85 ofuna ettaka 1,235 kagaga kasamu 85 ku mutwalo jako 1,500 nywa soda balance mutuleetera ofuna ettaka. ne mwamwe Obedi tomala gaveeyo n'ofuuka pulezidenti w'abamufuna mpola. Oteeka okubanga omanyi b'okola nabo. Oba ontegeera. Katonda atuwadde omukisa okutaputa ebintu. Yes. Ku nusu 85 okumala omwaka gumu buli lunaku tukuwa poloti y'ettaka egendamu ebisenge 3, egendako parking ya motoka 2, kugendako n'akayumba kali aka network longokolo ne short kolo gye bazikubira. Poloti zino nga zisangibwawo Ku buli luguudo olufuluma Kampala gye bayita highways ezifuluma Kampala ng'ogyeko Ntebe Road. Enguudo zonna ezisigadde Jinja Road, Mityana Road, Hoima Road, Gayaza, Masaka Road, Bombo Road tetusukka kilomita aga 3 kuva ku kubo. okuva e Kampala. 3 Tetusukka 3 kuva Kampala. Gwe YPA ogiwulira mu mawulire tewali kye tugenda kukola nga waliwo yali akikozeeko naddala wano mu Uganda. We take our time. Okay. We do the math. Yes. We do the analysis. We put a cap. Okay. Nga bw'okifuna wano n'okifuna ewalala ekyo tukuwa kyabwereere. Eyo project eyawukana ku bana beetaba mu kufuuka landlord project. Kola ki? Kufuuka landlord project. Yeyo yennyini. Okay. Kati landlord ogenda kufuuka landlord ssente z'embuzi tetwagala. Ekyataziri nga tonaba kujja mu mbuzi kisobola okutta zino ng'omaze okuva mu mbuzi. Yes. Kati okufuuka landlord kye kimu ku kkubo Katonda lyatwagaliza. Agamba omusajja omugezi akolera abaana b'embuga we bazannyira. Naye embuga wano tumanya Ssaabasajja naye nga buli musajja yandibadde alina embuga ewe nga ge maka ge wewale nnyo. Naye gwe olina akasiisira ne wano parking alina cash money milioni 2.5 cash money. Kati ate kwe kuli 5% discount. September month to remember. Okitegedde? Ku mutwalo gumu mu 35,000 ogenda kufuna kye bayita 5 ku 5. Gumu 3 ebi. Gumu 3 kumala omwaka mulamba. Kakati ate ekinonogo kikino oba wakasondako emyezi 6 nga tukuwa ettaka peni va ku lujja genda. Yes. Ng'otandika kuzimba, ng'otandika kulimirako, ng'otandika kukolera. Oba mu ttaka mwennyini mu okuba bulooka n'ozitunda n'otusasula. Myezi 6 tukuwa ettaka n'otandika oddikozesa. N'osasula balansi ng'oli ku ttaka. Osevinze 85 okumala emyezi 6. Bw'omaze emyezi 6 we paba ne tukuwa ettaka lyo likozese. Sasula balansi ng'oli kuli. Ekyo kye bayita va mu bupangisa.
Bukalandi Road. Waliwo Billionaires Club. Eyo gye nsinga okwagala okumanya. Neetaba ntya oba nnyingira ntya okubeera billionaire? Okugenda mu Billionaires Club ya YPA. Ekitabo kya Mukama kye bayita Bible. Kirimu ebyawandiikibwa bingi. Naye omusajja gwe bayita Sulemaani agamba gwe atalina magezi. Bwetyo bwekyogera si kyange. Kati amukoting. Yes. Atalina magezi. Genda eri enkolooto. Ofuna amagezi. Nti zeegattira wamu tezoogera. Tezirina mukulembeze. Ne zizimba kalina enkolooto. Sorry. Enkolooto wano mu Buganda tukitwale ng'enkuyege. Enkuyege okimanya esula mu kalina. Erina ennyumba ya seminti. Sena seemutu wabula seemufo. Kati gwe tobitegeera nti toli muzimbi. Seemufo ye seminti gwe bakozesa enkokoto ekyasinze okukaluba. Bw'ogenda gugamba mpa seminti tomanyi seminti ki. Enkuyege erina engeri gyezimba. Bw'olaba akantu akayitika ettaka ne kazimba ekisu ekyenkana lumu eno. Yes. Olaba amaanyi g'okwegatta n'otegeera okwegatta kye ki. Tuli abantu 7. Twagala tukolemu groups 10. Naye tugenda kusooka ne groups 10. Groups 10 nga buli emu erimu abantu 2. Kye twetaaga kye ki twemanye. Yes. Twekolemu categorization. Abasuubuzi b'ettaka tuli bameka. Abasuubuzi b'emmotoka tuli bameka. Ab'omu kikubo tuli bameka. Tusobole okwempoweringa ourselves. Organizing a trip tugende China ng'abasuubuzi abalina supermarket. Tuorganizing tugende Canada ng'abalimi ab'omulembe. Tuorganizing tugende Switzerland ng'abasuubuzi b'amasaawa n'ebirala. Ekirala twagala tufune security. Okufuuka member owa Billionaires Club olina okuba ng'oli member wa YPA. Bw'omala okufuuka member wa YPA olina okuba ng'osobola okufuna $5,000,000 nga tezikwekubyampi. Toleeta busente bwo bwakwewola. Steven bino bireke. Teweewola $5,000,000 bireke. Lindako zisooke ziwere topapa. Bw'omala okweza $5,000,000 zo tugenda kukola akawumbi abantu 2 nga buli muntu aleese $5,000,000 ke kawumbi ka Uganda. We already billionaires. Yes. Kati abadde bamufuna nnyo tufuuse ba billionaire. Ku millions 5 zokka bwe tufuuse ziti. billionaire. Singa omala n'ofuna omukolo abantu 2 bagenda kuwa ssente buli muntu akwe $5,000. Ezo $10,000,000 cash. Singa omala n'ogenda n'otuuka ng'ofiiriddwa. Ofiiriddwa leero tugenda kuziika abantu 2 bagenda kukubagizaako. Singa omala n'olwala obulwadde. Kakati obulwadde bw'olwadde bwetaaga $10,000,000. Olina ogenda e India, olina ogenda e Germany. Ogenda kwetaaga kye bayita $10,000,000. Gwe kasitazingira $10,000,000 ng'owummula lwala bulwazi. Aba billionaire be bajjanjaba. Obanga asasudde insurance yo somehow. Webale nnyo. Bino simanya URA ezembaze bye sitegeera bali mu kunferafera. Tujja kuleeta ba auditor ababala ebiriyo. Kubanga gwe tobadde na ssente obadde na miliyoni zaaga. 2. Nga era tolina na lawyer. Yagala genda bweru tolina recommender. Account ye eriko $3,000,000. Naye osobola okufuna 5. Katonda bw'akuyambanga n'oyingira YPA community. Obulamu buba busimbuse buvudde we buva. Bugenze ewalala. Olunaku lumu abantu baali batambula. Jjajja n'omwana ne batuula ku ndogoyi. Baasanga abasooka ne babagamba abantu 2 mwetuuka mu kyendogoyi. Bombi ne bavaako. Ne basanga abookubiri ne babagamba naye mutegeera bulungi. Endogoyi erina kubanga ekola ki? Ng'ebatwala. Kati mwenna mutambuza biki? Bigere n'endogoyi yaako. Ne basanga abookubiri. Kati ono ne bateekako omwana. Kati omwana bwe baatuuka mu maaso ne basanga abalala abookusatu. Bagamba naye gwe mwana gwe atategeera. Otuula otya ku ndogoyi nga jjajja atambuza bigere? Byana tebirina mpisa. Byana bya .com.
mwana n'avaako jjajja n'atuula abalala ne bagamba naye jjajja oli musiru akaana akato katambuza bigere guli oli ku ndogoyi webagajjedde ssebo paka lwe baasalawo ne batuula ku ndogoyi bombi jjajja n'omwana tebakulimba nti amaanyi agaggagawaza gali bweru teri maanyi gava bweru wa nannyini bugagga gagaggawaza kyova olaba nkwate nebyenyambadde nembyeyambula nembyekuwa n'oyavuwala amaanyi agaggagawaza obeedi gali mu obeedi obugagga tebabusikira basikira maali emaali esobola okufa naye obugagga tebufa kubanga bubeera munda mu musaayi gwe nga tonakola ku musaayi gwe tosuubira bugagga bajjajja be ekyabalemesa okugaggawala si kubanga balina ensi ntono balina n'ettaka ddene okusinga njagala okutegeeza balina ne culture saving era nga naawe bw'ogirina naye ekyenjawulo tebaateekanga mu nkola tulina okukola kye bayita kakuuni you have to put yourself in a place where you fix yourself na proposingira mukyala wange nga simanyi oba alikiriza okumuwasa naye kyeweeteekako owa booda oyina emitwalo 3 nze mwe najja miliyoni 10 ezasooka mu booda nga naakava mu Kigoma kali nsula mu Kigoma awo Busega ku bypass bali bagizimba eyo 27 nga mwensula naye bwe nafuna booda nentandika okukola myezi 10 nenkola miliyoni 10 naye nalina commitment nga buli kasente kenfuna akasuulayo buli kasente kenfuna akasuulayo kati owa booda ekigenda okulemesa okuzimba ng'ovugidde booda emyaka 5 kikiki weetaaga kukyusa bajjajja bye bataakyusa weetaaga kuva ku bigambo omwana oyo mugagga omwana oyo kalismaati otandika okukolera obwa kalismaati empeera yegwere mu kalismaati weetaaga kukyusa mindset ojje September a month to remember ereme kuyitako ettaka weeriri enjuki zizo zigaddewo baakuyitira nga bwe tukuyitidde ettaka leero bwe twakuyitira n'enjuki bwe tukuyitidde embuzi bwe tukuyitidde kasooli tusigaze eddakiika emu kasooli agenda kulinnya kasooli agenda kulinnya embuzi zikyaliwo ezaana mu 5 n'ez'enkaaga mu 5 office zikyali ku Lubaga Road ku TikTok ku YouTube Facebook newalala tukyaliyo genda kyalira ebibanja ebyo oba kuba ku namba z'essimu zaffe ennyangu bwe twabeeranga mu booda nga tuteeka akasimu element bwe tuti kati TV nayo giteeke muwulize namba 0703 0 sembi ya 3 oba 0772 2345 86 tosobola kufuna kyotafunangako paka ng'okoze kyotakolangako obulamu si ekyo kyebubeera tukomye ng'abaddugavu okugamba nti Katonda yageze lwaki Katonda agerera nnyo abaddugavu olwo ffe yatulekera ki tetusobola kubaako kyetugera KBBS Telefina olutindo tukomya olunaku olwaleero gwe wenna ayagala okutandika nga consent ez'okola zirabika nga zizza amagoba genda weeyune bannaffe aba YPA mbagala nnyo akuume atakumina mpeera lwanyisa obwavu ne Mighty YPA Goats Farming Project.